Kkooti nga bwe yalagira Ssabbiiti ewedde, olwaleero Kano Dr. Kizza Besigye akeezeddwa mu kkooti y'amagye Makindye okwongera okuwera ennemba n'emisango gye ne munne gwavunaanibwa naye Obedi Lutale. Kkooti olubadde okutuula, munnamateeka we Erias Lukwago asoose kuloopera kkooti eno nga bwe bali mu kutiisibwatiisibwa nga bannamateeka. Manning the processes right from the point of entry should be clearly identified. They should have named parts. Era nga kkooti eno olubadde okutuula, emu ku nsonga etandikiddwako y'ey'okuyita kkooti eno akakiiko oba tribunal. Kkooti eno kyetakkiriziganya nakyo kubanga yeegamba kkooti eyeetengeredde emanyiddwa nga General Court Martial. Wabula wano munnamateeka Omunnakenya Martha Karua ajuliza enkuluze ey'olulimi oluzungu emanyiddwa nga dictionary n'annyonnyola nti tribunal kitegeeza akakiiko akateekeddwawo okugonjoola ensonga ey'essimba naddala ebeera egenda mu maaso mu kiseera ekyo. Like yourselves, which is dealing with a specific matter. You are not dealing with general matters. For instance, a Ugandan who is a landlord cannot come and file a claim against the tenants before yourselves. You are set up for a particular purpose. That's what tribunal means. And therefore, I would plead with the judge advocate, please let us give the proper interpretation, because they are bound to take your interpretation if nobody objects. Wano Lukwago ayongeddeko nti mu kkooti zaabwe babeera n'omulamuzi amanyiddwa nga Chief Magistrate oba Magistrate era bamuyita My Lord bwe babeera bamwayanjulira. Kale ng'engeri owa Court Martial gye yakkiriza okumuyita ssentebe, ate nga ssentebe akulembera kakiiko akabeera kateekeddwawo okumulungula ensonga, Lukwago agamba nti babeera tebalina musango gwe bazizza kkooti eno okugiyita akakiiko oba tribunal. We can interchangeably refer to you as a court, we can interchangeably refer you as court martials or as a tribunal, because they all mean one and the same thing. But one fact remains, if we are talking about courts of judicature, that's a different matter, Mr. Chairman, because courts of judicature are well defined under the Judicature Act, and that is a different matter. So if I said this General Court Martial is not a court of judicature, I am stating facts within the law, under the Judicature Act, under the Constitution. That is not a court of judicature, and that is a fact. Bubadde tebuli busa oludda oluwaabi ne lugamba nga bwe lukyusizza mu mpaaba yaalwo, era nga mu musango guno abantu ababiri ababadde bavunaanibwa okuli Dr. Kizza Besigye ne Hajji Obedi Lutale bwe kweyongeddeko omuntu omulala ow'okusatu ono nga si mulala wabula nga munnamagye okuva mu ggye lya UPDF era ng'ali ku ddala lya kapiteeni nga ye Captain Dennis Ola. Kale kino ne kireetera abawawaabirwa okubeera nga baweze basatu. Kino kireese enjuyi zombi okukubagana empawa era nga kkooti eyongezeddwayo enfunda eziweredde ddala 3 okusobola okulaba nga bamulungula ensonga eno, anti ng'oludda oluwawaabirwa lwemulugunya nti okukola olukangagalo abawawaabirwa olulala gye bayise charge sheet kiyinza obutaleetawo bwenkanya. Era wano ssentebe wa kkooti n'agamba nti olw'okuba omusango guno gubadde tegunnaba kutandikwa kuwulirwa, tekirina buzibu bwe bongerako omuwawaabirwa omulala. Mu mbeera eno, kalaani wa kkooti atandise okubuuza omu ku omu olulimi lw'ayagala okubeera ng'awolezaamu omusango guno, era bonna ne bassa kimu nkuyege nti Luzungu. Omuwawaabirwa aleeteddwa olwaleero Captain Dennis Ola abadde talina munnamateeka amuwolereza, naye nga bwe kiri mu mateeka nti oweebwa enkizo bw'obeera tolina munnamateeka akuwolereza oweebwa owa gavumenti, ono naye bw'ati akkiriza aweebwe munnamateeka wa gavumenti nga bwe yeetereza afune bannamateeka ababe.
Wano ssentebe bonna azzeemu n'abasomera emisango gyabwe munnamagye Captain Dennis Ola egigye n'agyegaana, wabula ye Kano Dr. Kizza Besigye bw'abuuziddwa oba emisango egimuvunaanibwa agikkiriza oba nedda, ababuuzizza nti ebiki by'abakkiriza kubanga ebimuvunaanibwa tabitegeera. Another question is, do you accept or you don't accept? Accept what? You help to you, Mr. Why Chairman. plead guilty or not guilty? Or you want me to take a plea? He has invoked Rule 23 that he is objecting to taking plea. Yes. And Naye nga bwe kiri nti bulijjo empaaba y'omusango ekyukanyisa ennamula, Lukwago ategeezezza kkooti nti emisango egivunaanibwa abantu be gya kusangibwa n'ebyokulwanyisa ebirina okubeera eby'abokwerinda so si bya UPDF ng'eggye, kale nga kkooti eno terina buyinza kuwozesa musango guno, era ng'olw'okuba nti bino ebibungeesebwa nti babasanga nabyo tebabasanga nabyo mu Uganda era nga bakwatibwa mu ggwanga erya Kenya, kino tekibawa mwaganya wozesa musango guno. Specifically talks about weapons which are a monopoly of UPDF, not the defense forces or security forces of Switzerland, of Greece or of Kenya. Mu mbeera eno ajulizza n'emisango emirala egiwozeseddwako mu mawanga ag'enjawulo nti omuntu yenna awambibwa okuva mu ggwanga eddala n'akomezebwawo aba alina kuwozesebwa gye yaddiza emisango okuggyako mpozi ng'ono yadduka mu ggwanga eryo ng'alina emisango gye yazza gw'ayise fugitive criminal. Wano munnamateeka Martha Karua wasinzidde n'asaba emisango gyonna egyateekebwa ku bantu be gibaggyibweko era n'abuuza nti emmundu ezoogerwako bwe ziba nga zaali za Kenya nga tezaali za Uganda, kuno si kukaayirirwa ka mulali gw'obeera tolidde. Kali wano ye n'akitwala nti kkooti eno eyagala kweteeka mu kwozesa emisango gyetalinaako buyinza na kakwate. Wabula n'omuwaabi wa kkooti abadde tanyigirwa mu nnoga era abaanukudde nti bino byonna ebikolebwa biri mu mateeka nti era Uganda ne Kenya balina enzikiriziganya ey'omuggundo gye baatuukako giyite Memorandum of Understanding, era ne bajuliza nti omusango guno bwe guti gwali gubaddewokko mu ggwanga erya Kenya ng'etteeka ligamba nti omuntu yenna kasita aleetebwa mu kkooti tebafaayo ku ngeri ki gy'akwatiddwamu. Wano oludda oluwaabi lusabye kkooti eno okuleeta endagaano Uganda gye yakola n'eggwanga erya Kenya ku kukyusibwa kw'abasibe. Bw'atyo ne ssentebe wa kkooti eno n'asalawo kkooti okugyongezaayo okutuusa olunaku olw'enkya balaba oba basalawo eggoye kwoba Besigye ne banne basigala nga bawozesebwa mu kkooti eno oba nedda. Kabuye Israel, Kavuma Ibrahim mukulembeze, BTM TV Community Report.